Weewaawo tugenda kuba twegatta ku bannaffe abali mu bitundu by'Essembabule Mawogola North awabadde okulonda okw'envuunula bibya olunaku olwaleero mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM. Omusasi waffe Robert Mutebi awamu ne Eric Sebalamu bataka ensonga zonna ez'okulonda okwo bazigoberedde bulungi. Tugenda kubanga tubegattako batuwe agafa oluuyi olwo. Robert Mutebi tuli butoola. No. Justin Birungi Ikayembe nkulamusiza nnyo nnyini ddala ndi musanyufu okulabika nti nzizeemu okwegatta ku balabi baffe aba Salt TV okuviira ddala ssaawa bwe ziti olunaku olw'eggolo tubaweereza tubalaga ekiri mu kitundu kino ekya Mawogola North, Mawogola West nabyo tujja kuba nga tubabulira ekiriyo naye nga tukyakuumye obweyamo nti tulina okubatuusaako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso mu kalulu kano ng'era bwe twabasuubiza okuva ku makya okuva eggulo tubalaga buli kigenda mu maaso. Saawa zino akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okusoma ebimu ku bikyavudde mu kalulu akakubiddwa oba mu kalulu akasimbiddwa ku mugongo olunaku olwaleero. Akalulu badde kakyatambudde bulungi goge mazima mu bitundu ebimu nga emijwala n'ebitundu ebirala ate abalonzi baayo tebagenze mu maaso na kulonda wabadde okwekyanga oba oliawo n'embeera etawumya nakabululu naye ng'ekyo tekirobedde oba oliawo kulonda akugenda mu maaso. Njagala kutegeeza nti akalulu kano aka district kalimu omukyalo wa district Mary Begumisa ne banne bavuganya nabo akyagenda mu maaso n'okulabika nti oba oliawo abasinga akyabakulembedde ate nga bakulembedde nnyo namaanyi nnyo ate kano akawano we tuli mutegeeza ekitundu ekirimu abesimbyewo abasatu okuli ate Kiseka okuli omukyala ono Shati okuli ne Sodo mu kiseera kino we tujjidde ku mpewo nga otunulira ebikyavuddeyo olaba nti ate Sodo akyalebyamuko banne katono akyalebyamu naddala Shati akyamulebyamuko katono ate nga ekyemawogola mu sayidi eri mu West omukyala Hanifa Kawooya naye alabika akyalebya Sekabiito gwe babadde bavuganya sayidi eyo kwo okubala akalulu n'okulangirira biki ebivudde mu bifo ebirondebwamu ebyenjawulo kukyagendera ddala mu maaso naye ndowooza era nsuubira nti mu ssaawa ng'emu oba mu kitundu bajja kubanga balangirira ebyenkomeredde ku bantu basatu be balina okulangirirwa wano okuli ow'Emawogola North okuli ow'Emawogola West ate wamu n'omukyala anaavuganya banaakiikira ate abantu ba district y'Essembabule mu parliament bye bikyagenda mu maaso naye nga ebitundu ebimu ate tebalonze ebimu abesimbyewo abamu akalulu bakazize nga bw'ojja okulaba maaso eyo ate era nga bw'ozze olaba ku live broadcast zonna zetukuwadde okuviira ddala akalulu katandikidde ku ssaawa emu ey'okumakya nga tugenda maaso n'okubalaga yo munda eno yewagenda maaso n'okulagibwa nga bw'olaba ate ku sayidi endala ey'olutimbe lwo olaba nti abantu bo akayuzimbe abakajjudde era nga Shati ne maama we bali bagenda maaso okulabika nti bawuliriza ebigenda maaso ate nga ne Sodo obwedda tumulaba wano naye abadde tannaba kuyingira mu ate kizimbe kino gye bagenda maaso n'okulangira kakati ssaawa zino abagenda maaso n'okulangira kalulu ak'omukyala anaavuganya akubaka bwa palamenti sekendi emu bbiri kamba weeko kafiel muwulire ate ekigenda maaso wano we tuli ssaawa zino. 117 Fiber Gundu 2 Mere Begumisa 62 Gayaza A Jovan Strongeire 69 Mere Begumisa 79 Arena 85 35 Gayaza B Mere Begumisa 74 Strongeire Jovans 90 Strongeire Jovan 9 Fiber Gundu 45 Gentebe bwe bityo bwe biyimiridde balanga kati bakyali ku kyabakyala naye nga nkugambye nti mu ddakiika ntono nnyo bajja kubanga balangirira ekyenkomeredde tubasuubiza busuubiza tubeere ku Salt TV buli kimu tujja kubanga tukibawa kyenziramu kugamba nti Sodo ntegeeza Aine Godfrey akyalebya ate ku banne bwe babadde bavuganya Hanifa Kawooya akyalebya banne ne Mary Begumisa akyagenda maaso n'okulebya ku banne naye ng'ebyenkomerero akakiiko kano ak'ebyokulonda wano we tuli aka NRM ke kalina obirangirira era mu buufu obwo. Justin Birungi Kayembe asooka onzikirize ngira nkuddiza omuzindaalo abantu obawe amawulire tujja kuba tudda ng'ate bagenda maaso n'okulangirira ebyenkomeredde wano we tuli Essembabule omuzindaalo ng'okuddiza.